ensonga z'enteekateeka ez'akakiiko k'ebyokulonda okugaana abantu okusigala mu bifo awalonderwa zongedde okulanda oluvannyuma lwa ssaabawolereza owa gavumenti ya Uganda Nsumikambi Mugambe Kiryowa Kiwanuka okuvaayo olunaku lw'eggulo n'agamba nti abantu baddembe okusigala kumpi ne we balondedde ng'amateeka ga Uganda bwe galagira. Olunaku lw'eggulo ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda Nsumikambi Mugambe Kiryowa Kiwanuka yategeezezza abaka ba paalamenti nti amateeka gakkiriza abantu okusigala okumpi ne we balondera singa babeera tebataataaganya nteekateeka ya kulonda. Ngono yabadde yanukula paalamenti eyabadde mutadde ku nninga okunnyonnyola ebigambo ebyabamu ku bakulu mu by'okwerinda. We are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And lastly, Right Honorable Speaker, no, the military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. Kyokka kino kyakontanye n'ebyo ebyayogerwa omuduumizi w'amagye ga Uganda aga UPDF juzi nga General Muhoozi Kainerugaba ku ntandikwa ya wiiki eno yagambye nti abantu balina bamaliriza okulonda balina kudda waka so si kusigala mu bifo ewalonderwa nga bamaze okulonda, ng'agamba nti ab'ebyokwerinda bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga enteekateeka y'akalulu etambula bulungi awatali kutaataganyizibwa kwonna nga tewali bwetaavu bwa balonzi kusigala kumpi ne we balondedde. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now. 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba ng'ategeeza nti abantu nga bamaze okulonda tebateekwa kusigala kumpi n'ebifo ewalonderwa, bateekeddwa kudda mu maka gaabwe, era ng'agamba nti abo abanaagezaako okutaataganya okulonda mu ngeri eziringa ezo bajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Era ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byazze nga n'ennyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Muganyi Simon Byabakama yawulirwa juzi nga ategeeza nti kikyamu abantu okusigala mu bifo awalondeddwa tikubanga kino kiyinza okutaataganya ebyokulonda, era n'awulirwa ng'agamba nti abantu balina okunyweza ebyokwerinda byabwe nga tebabeera nawali kumpi na bifo byakulonda okuggyako ng'agamba nti embeera ejja kubeetaataganya ebyokulonda. Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu ssebo nnyabo, tebaliimu abalala temwagala anti temwagala goberera amateeka kati obiyigiriza amateeka ssebo nnyabo. Voter protector mateeka taliimu, era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nangamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe, teri abagenda bagana kuuma kalulu. Ssebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates. Buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials. Wabula Ssekamwa w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeezezza leediyo y'embuga Kyabasa nti ebigambo ebya ssaabawolereza owa gavumenti Nsumikambi Mugambe Kiryowa Kiwanuka byongera okukkaatiriza ebyo byayogerwa nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda ku ngeri abantu gye balina okweyisaamu nga bamaze okulonda newandibadde ng'ate mu kuwulirwa birabikanga ate ebitakwatagana bulungi. Attorney General kyeyayogedde tekikontana n'obubaka bw'akakiiko k'ebyokulonda, kuba akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi byagamba Mugenzi Simon ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda amateeka agamanyidde ddala agakwata ku byokulonda, era bwe yayogera yali ategeeza ekyo kyennyini.
position y'akakiiko eriemu ate akakiiko kamanyi amateeka agafuga okulonda ne polling station bwe kwogera ku polling station kategeeza ekifo ekyo ekiri mu polling station ekikugiddwa nga kiriko obuguwa nga bulaga nti munda muno ma polling station nga kiraga nti polling station ekoma wano era ssente w'akakiiko by'okulonda bwe yayogera yali ategeeza ekifo ekyo kyennyini ekikugiddwa ekiri mu tteeka ekirambikiddwa mu tteeka nga polling station omubeera ba agents ba candidates nga buli candidate abeerawo ne agents babiri omubeera constable owa police omubeera abakozi b'akakiiko by'okulonda n'omulonzi abazze okulonda so eyo polling station gye bayita polling station ekibeera mabega ekyo tekiri mu polling station. Julius Muchunguza agasseeko nti abantu okugoberera ebifa ku by'okulonda kirambikiddwa bulungi mu mateeka nga nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda nti bwe yategeeza. Naye obubaka bwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe yali ategeeza nti engeri gye tulaba polling stations zaffe ezibeera nga nfunda ziri mu bifo ebifunda kyandibadde kya buvunaanyizibwa oli bw'amala okulonda ne bateetooloola ku polling station buli nsonda yonna bawe omwaganya abantu abalala abazze okulonda bafune babayita okugenda okulonda naye ekyeteeka eririko erikiriza abantu okubeera mu distance eyo ekyo kimanyiddwa kiri muteeka. Wabula munnamateeka omugundiivu Peter Walubiri agambye nti ebyo byonna ebyogerwa bityoboola eddembe ly'obuntu eri abalonzi. Ogoberere ba agenti teri abatataganya teri akutte agenti tebamugyeko mpapula agenti tebamusibye agenti tebamukubye kubanga CDF agamba nti ba agenti webali ba observer webali naye butya nga agenti bamusibye emiguwa butya nga agenti bamugyeko empapula butya nga observer bamugobyewo ku polling station ensi eneetegeera etya butya nga munnamawulire bamugobyewo etteeka kwe kukkiriza omunayuganda abeere kumpi awo ng'asobola okulingiza n'alaba tewali kavuyo nti ebiteekebwateekebwa mu mateeka byonna bigobererwa nti agenti bw'akuba enduulu waliwo anaamutaasa waliwo anaakuba akasimu nti wano waliwo obuzibu obutuuseewo kati CDF kyayagala nti bannayuganda babe nga tebaliiwo ye ajje akole kyayagala n'abantu bano abatono. Bibadde bikyali bitya akakiiko ak'ebyokulonda ne kayita abakulembeze ab'ebibiina by'ofuzi enkya ya leero okubannyonnyola ku nkozesa y'obuuma obugenda okweyambisibwa mu kulonda era nga Julius Muchunguzi ono agambye nti enteekateeka eno ya nkya ya leero. Ebyongo bitadde ku mabbali amyuka omukubiriza wa Setteesezo Bangirana Thomas Tayebwa agumizza abasigansimbi okuva ebweru wa Uganda abalina bizinesi wano obuteeraliikirira olw'embeera ya kampeyini egenda mu maaso nga Uganda yeetegekera okulonda kubanga ebyokwerinda biri gguluggulu. Omusasi waffe Edith Naabagereka y'abirina. Amyuka Sipiika Parliament Thomas Tayebwa okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okuggalawo emizannyo gy'ababaka ba Parliament egy'amawanga ag'omukago gwa East Africa egya East African Interparliamentary Games. Parliament ya Uganda mweyetikidde obuwanguzi ku mukolo oguyindidde ku Parliament. Emizannyo gino egyatandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno ogwa Desemba mubaddemu okusamba omupiira gw'abasajja okubaka ensero volleyball tagovu golf emisinde saako dati nga guno oguzannyibwa abo abaliko obulemu era nga gibadde gizannyibwa mu bisaawe ebyenjawulo omuli Lugogo, Makerere, Kigo ne ku Parliament. Uganda ewangudde ebikopo okuli ekyokusamba omupiira volleyball w'abakyala, basket w'abakyala, golf w'abasajja, emisinde egy'abasajja egya meters 4, abakyala egya meters 1,500,
n'ebirala so nga Kenya ewangudde basket w'abasajja okusika omugwa mu bakyala n'abasajja emisinde egya meters 2 so nga ate Rwanda ewangudde mu misinde gya meters 4 abakyala ko n'abasajja meters 8. Mu mbeera y'emu Sipiika Tayebwa agumizza bamusiga nsimbi abakolera emirimu gyabwe wano mu Uganda omutima okubabeera ewamu kubanga akalulu ke tugendamu kagenda kubeera k'amazima na bwenkanya. We look forward to hosting you more in Kampala. Kampala is your home. We are in an election period and we promise you that as a government we are doing everything possible to have a free and fair election, and we have put in place systems to ensure that whoever is aggrieved, they can seek justice within the legal framework provided for by our constitution. So if you're doing any business here, if you have relatives, no need to panic over the election that we are having. Ate yabadde ssentebe w'olukiiko olutesitesi lw'emizannyo gino omubaka wa Bugiri Municipality Asmani Basalirwa asiimye buli alina kyataddemu naddala obudde okulaba nga emizannyo gino giggwa bulungi. The members of these committees who are here have worked tirelessly day and night, sacrificing their time, sacrificing their families to ensure that these games are successful. Emizannyo gino gitambulidde ku mulamwa ogw'okunyweza obumu okuyita mu mizannyo era nga gibaawo buli ku nkomerero y'omwaka era nga geetabwamu amawanga gonna agali mu